Bayinza okwongera ku mutindo gw'emmwanyi zaabwe okuviira ddala ku bika by'ensigo ze basimba, ettaka lye basimbako n'engeri entuufu gye bazirabiriramu mu kiseera eky'okuzikungula. Ng'asinziira mu mwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ogutegekeddwa mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo, akulira entambuza y'emirimu mu kampuni y'emmwanyi emu kuzoolesezza Fred Bwire asabye abalimi okulabirira obulungi emmwanyi zaabwe zisobole okubeeza omutindo. Bw'aba noze emmwanyi ye tamanyi erina okukolebwa etya okwanika ku tundubaale, bamu baziteeka wansi n'azireeta ku kyuma nga zijjudde obuuma, zijjudde ettaka, zijjudde obukuta, zijjudde obukyafu, bamu bateeka emmwanyi mu bifo nga ebisolo biyitako bifukako, so awo emmwanyi n'eruzinga omuzungu kyayita cap test. Bwire era atubulidde ebimu ku bibasoomooza mu katale omuli ebbeeyi ekyukakyuka. Ebbeeyi esinziira ku mutindo gw'emmwanyi ate ebbeeyi ekyuka buli lunaku. Oyinza okubeera nti ttaani y'emmwanyi ya screen katugambe 18 empeke ennene y'emmwanyi eri ku 14 oba mu 8 eza $1 per tonne, naye ate ne wensanga nti olunaku oluddako esaliddwako $100. So obutale bubeera tebuli permanent, obutale bukyuka kusinziira ku mbeera bw'eba. Ate yeekwizira Abe asabye abalimi okwewala okunoga emmwanyi ento okuzaanika mu ttaka n'ebirala ebiyinza okubattira akatale. Emmwanyi mwewale kunoga emmwanyi nga tezengedde, yadde muba mufiiriza ffe abagizigula naye nammwe mufiirwa lwa nsonga naffe bwe muzireeta ewaffe ne tuzitwala mu laboratory yaffe bwe tukeberera omutindo tuba tugenda kubasala essente sinakindi n'okugaana kuzigula, kati nammwe kiba kibakosa. Ekirala bwe mwanga mukaza emmwanyi mwewale kuzaanika ku ttaka, kubanga bwe muzaanika ku ttaka bwe mwanga mugenda kuzaanula ate munzika nga mukungaanyizamu ettaka n'amayinja. Abalala aboolesezza mubaddemu amakampuni agakola ku paakinga ebyamaguzi okubiramba ezigatta omutindo ku byobulimi n'ebirala era baliko obubaka bwe bawadde. Tons and can go up to a maximum of 12 tons. We have a farmer who has yielded up to 11 tons in his cassava farm in 1 acre. So by providing them with proper training and continuous improvement, farmers can maximize from what they can get from their land. We came here to present our products from our factory in Tanzania. We're presenting our soap, our detergent and our plastic containers products which can be used for factories as lesa bintu byaffe tulina pressure cookers nga woziraba waneena, tulina n'essigiri mu bika ebyenjawulo kisinzira client kikyaba akoze ki abayagadde. Naye wanene we tuli tuleese domestic esigiri ezikola ewaka. Omu ku bawumya omuto mu nteekateeka eno Brian Ssekikongo atubulidde ekigendererwa eky'omwoleso guno omuli okutumbula obulimi n'obulunzi, okutondawo enkolagana wakati w'amakampuni ag'enjawulo mu mawanga agatali gamu n'ebirala. Ekinyusi ky'omwoleso guno kiri ku kutumbula ebyobulimi n'okunyweza enkolagana wakati wa Uganda n'amawanga amalala mu Africa n'ensi endala. Nyweza enkolagana mu byobulimi, obulunzi, packaging, plastic n'ebintu byonna amakampani ag'enjawulo era nga gavudde mu nsinga 12 omulundi guno. Emirundi egiwedde tubadde n'amawanga mangi okuli ga Africa ne bweru wa Africa era nga omulamwa gwaffe guli tutumbudde tutya ebyobulimi mu ggwanga Uganda. Omwoleso guno gwetabiddwamu amakampuni ag'enjawulo ag'ebyobulimi okuva mu ggwanga Uganda ne bweru waalyo n'ekigendererwa eky'okuyamba ku balimi ku bibasoomooza omuli emiwendo gy'ebyobulimi egikyukakyuka, ebigimusa ebicupuli, ebbula ly'akatale, okugatta omutindo ku byobulimi n'obulunzi n'ebirala era nga gukomekkerezeddwa olwaleero. Mary Namirimo yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.